إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba jalla jalaluhu as-suksasiya n'emirembe ku kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abalungi ab'ebitiibwa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan tukyagenda mu maaso n'ekitabo usulu ad-da'wa as-salafiyya ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al-Abdul Karim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Darusi yaffe eyasembayo twabadde batwali ku nsonga ey'okubiri lwaki mukadde waffe Sheikh yatuwandikira ekitabo kino. Yatuwa ensonga esooka oluvannyuma ne tugenda ku nsonga ey'okubiri era twali tugenda ku nsonga y'aba Jamaatul Ikhwan al-Muslimin Muslim Brotherhood okuba nti waaki beekwasa Sheikh Muhammad bin Ibrahim. Ku nsonga eno Sheikh ayagala tulaga ki kye twalaba okuba nti waliwo ebibinja nga oluusi biteekawo ensonga naye osanga bajuliza abamu ku bamanyi abasalafu bamanyi abalungi era we twalabira osanga abamu kubazuula mu ddiini ne beesembesa ku basahaba nga Abdullah bin Mas'ud ne bagamba yagamba ma ra'ahu al-muslimuuna hasana fahuwa inda Allahi hasana. Netulaba obutuufu bw'ebigambo ebyo ne Abdullah bin Mas'ud era ategeeza baani kati osanga abantu abazuuzi mu ddiini kasobola ojuliza Sheikh Ibn Baz n'abagamba kati Sheikh Ibn Baz si Sheikh wammwe oba Sheikh Ibn Uthaymin oba Sheikh al-Albani rahimahullah n'abamanyi abanene ng'asobola omujuliza ayiseewo kyayagala naye ng'amujuliza mu buli azaamaanya oluusi nga si kye yali ategeeza Sheikh oba oluusi nga n'ebigambo si bituufu Sheikh tabyogerangako naye asobola bimuteekako. Oluusi baba tebalina bwesigwa mu ddiini yaabwe ng'ateekawo kyonna nasallallahu salaama. Kakati Sheikh agamba rahmatullahi alayhi likay yakuna al-kalaamu waadihan ebigambo okubanga ddala bivaayo bulungi ne byeyoleka gye tuli fa innani aqul sekayagala tugamba atuwa ekyokulabirako ku kibinja kino ekya Muslim Brotherhood inna jamaata al-ikhwan al-muslimin dandanu hawla juhudi al-Sheikh Muhammad bin Ibrahim. Kawufe wa Sheikh gwe yakola mu bukulembeze obwaliwo wano e Saudi Arabia mu biseera ebyo nga ye mufti Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah amanyiddwa mu kulwanirira salafiya entuufu manhaji entuufu tweyisa tutya eri abakulembeze basobola okukola ensonga ez'enjawulo tuli mu ggwanga bukulembera obusiraamu oba bayinza okubaako bye bakola wulaatu al-amri abakulembeze. Sheikh Muhammad bin Ibrahim amanyiddwa endaba ye ng'era ye endaba y'abamanyi abasalafu naye bano ensonga ya hakimiya gye baagala okutuukako baba bagamba Allah amateeka ga Allah ge galina okulamula eddiini ya Allah erina okulamula kati balinga embeera gye balaga nti ne Sheikh Muhammad bin Ibrahim kye baliko naye kyakola ki ali nabo fima yusammunahu bilhakimiya bwekyo omubalo gwabwe gwe batambula nagwo eri abantu okuguza abantu kyekyo kuba eyo nkola y'abantu abazuuzi mu ddiini ateekawo ekintu kyalaba nga abantu bajja kumufunamu gundi bagende nti bambi amateeka ga Allah ge galina okulamula abantu bagende nti omusajja yagala nnyo Allah. Ekyo kikola kuba nabida nno bonna bwe bateekawo mathalan amawuledi tebayinza kugatuuma okwawukana ku nkola ya nabbi mujje bagenda okwawukana ku nkola ya nabbi la bakiwalinnya ki
kwagala nabbi kusaalira omutume kuliisa abantu emmere lyerinnya lye bagenda okukola ki era Sheikh Abdurrazaq yali annyonnyola mu kitabo kiri ekya Fadhul Islam faida ennungi nayo n'agireeta ng'annyonnyola ku hadisi eri aba du'atun ala abwabi jahannam abakowooza abagenda okubeera ku miryango gyaki jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha n'abaanukula n'agoberera bye bamugambye bagenda mukasukayo eyo muliro yagaa tebagenda kujja nga bakowoozi bagamba nti mujje tuyingire omuliro mujje tujembere nabbi mujje tujembere Allah bagenda kukyambaza osange nga amawulire okuliisa ku bantu kusaalira omutume kugamba ayogera ebigambo byokola ki kubeera bwalaba ne bwaba ali mu mukolo ogwo oluusi bayinza n'okukulukusa amaziga n'omulanga ayagala n'okukaaba ejjubba netukuggwa ne mupiraawo agamba ne kaakati wano kiki batulanga okuliisa nabbi kyekibi tukoze kibi ki wano asobola n'okukulukusaawo amaziga nga alaga ne bano balina wamma Haji Budala kiki kye tukoze wano okusoma Kulaani kyekibi bwadda ku madda ga mbogo nagamba ne abasajja balwanirira eddiini abasajja bakola bwe bati ali wano wansaga bambi babalanga bwereere abavubuka babadde ki ng'era bwe wabalaba ne bwe byali ku Hijab Nation bwe batambulanga ku mikutu kakati bannaye tebaagala abakazi bambale bulungi abakazi okwambala hijabu kyekibi abakazi okukola bwe bati ng'obala abayita eno n'eno balaga abantu nti ekintu kye basudde kintu kirungi bano babawalana kakati bannaye okugamba abantu bambale hijabu tugenda na kusomayo Qur'ani kati awo kibiiki nga ekintu bakitambuza eno nga balaga abantu nti bambi basajja battu bakazi battu kati be bano ba Muslim Brotherhood abawunzise bali mu kikiri abawunzise bali mu kivulu naye nga lwa bagenze balowooza nti ddala bagenda kuyigirayo ki nyambala era nga bagenze bamativu nti bamaseeka balabe banyambala y'abakyala era kibayisawo byabakyala nga bambadde nyambala enki ate nga bannakatemba nti bo balina obulumi buyitirivu ku nyambala yaki y'omukyala omusiraamu okusinga baseeka. Allahu mustaan. Idhan ne bano Muslim Brotherhood kintu kye baagira eri abantu bannaye amateeka ga Allah enesigaramule Allah bwe bati kugamba yembeera gye bakola ki omuntu ono ali wansi alabira ddala abasajja abaagala eddiini abasajja amateeka g'eddiini wahakadha kati bano fima yusammunahu bilhakimiya obala gwe batambulizaako hakimiya nga baga nti amateeka ga Allah genda okukola ki nga bajjajjaabwe bani bakhawariji kye baakola biseera biri ebya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nga bagamba la hukma illa billah nga bagamba bo kyekibalumanga Allah nteeka ya Allah lirina okulamula tetulamuza bantu ate gundi agamba ki bwe batyo mu mbeera gye bakireeta kati mwekyo nti omuntu asobola okugera ekigambo wano nga kuki kituufu naye nga tekirimu ekikiri munda tekiri muki tekiri mbulungi wakam min muridin lil khayri lan yusibahu. Naam, tafadhali. Akakodyo kano abibitiibwa ke kamu ku bukodyo obukulu obukozesebwa buli yenna ali ku bubuze era abantu abali ku bulongoofu bagwana babeera attentive nnyo ku kakodyo kano kubanga ensonga ejja nejja baganda bano bagamba nti ekintu ekyo kikyamu ekiri mu kukolebwa naye nga bw'otegedde kyambaziddwa erinnya nti kiki nti kirungi kakati olina okuteekayo ebirowoozo obeere muzuukufu nti kino kikozesebwa ababuze ekintu ekikyamu nabo tebagenda kituuma nti kibi wabula bagenda kituuma nti kirungi kati abo walimu bokakasa nti mubutuufu bafaayo ku ddiini ya Allah bwe bakugamba nti wano waliwo omutawaana tosooka kuddukira ku ekyo kyolaba kungulu sooka oteka ebirowoozo nti mu nkola y'abakyamu kwe kutunda ekintu kyabwe ekikyamu nga bakisabise bakisabika ekirungi. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu
ali omu ku abo 10 abasomesebwa naki ejjana abasiraamu ne bakyegattako naye abasajja bayimiriranga bakhawariji bali abasalafu babakhawariji yani ababakulemberamu bebavaamu nga Ali ibn Abi Talib ali ku kituuti asoma khutuba ne bayimirira ku miryango oba wakati mu khutuba all the sudden ompona ali kuyimirira la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah omuntu ali awatategeera kyagenda okulowooza agendaga nti oyo musajja ali awo atusaaza tayagala namula ya Allah subhanahu wa ta'ala era bano basufaha bayimiridde bebaagala enamula yaki ya Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'omuntu bimujarradi lfitra kikumalyo gati onaani tono sahabi wannabbi sallallahu alaihi wasallam ate bano bebaani ba awbash minannaasi abaffe kisoboka okubeera nti nno be balina gheera ku nnamula ya Allah subhanahu wa ta'ala okusinga Ali ibn Abi Talib okusinga sahabi wannabbi yali baddemba sahabi abasiga abawa abewalako so nga sahabi ebya tazkiya emala naye ali ku muqaddima ali wali ku kyoto yasooka okusiramuka nga sira bwatulaga mu baana abaki abato ngali mu nyumba yani namuwa muwala we abasene bamwegatta ku mufadhili ye nabira mu 10 abasaizi banejjana all the sudden ng'obusajja buli awo bwekalakaasa bukambu nyumba ate eddiini kakyebuluma nnyo okusinga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bannange ensonga eno mugiteeka ebirowoozo by'ebitiibwa bwe mba mwagala okutegeera obusalafu n'okubukuuma mumanye nti bakhawariji babeera batunda ekintu kyabwe balina kitunda ne alqaabu eziraga nti bafiirawo ku ddiini yani ya Allah subhanahu wa ta'ala era balina okunoonyayo ekintu bakyambaze abo bebakontana nabo oba abagezaako okulaga abantu mu njogera ey'olwaleero abagezaako okubalabisa nti abo bakyamu siwe kiri balina okunoonya ekintu bakibambaze babagambye nti abo bamurjia babagambye nti abo bakozi ba gavumenti babagambye nti abo tebalina irimu babagambye nti abo era ogenda okakananga bali eyo nga bamativu nti abamanyi ba umma y'obusiraamu bebaleeba eddiini eno namba etya era nga tebavuddeyo obusiraamu tebusobola kukola butya era singa sibamanyi singa obusiraamu buli bulungi singa obusiraamu buli wala n'ebyo bifaanako bwe bityo ogenda okakkana nga bikkiriziddwa abantu nga balowooza ddala obwebulungamu so nga obuguze bw'ensonga eyo n'entegeera eyo bulikkirira bulungi eri obwongo obulungamu si bwe kiraba ebitiibwa namushira mashallah barakallahu fik jazakallahu khairan okwongerako ne bannabyabuwangwa nabo balina kyebalaga eri abantu nga jjajjaabwe Firauna yagamba ki yagamba dharuni aqtulu Musa waliyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasad. Firauna yabagamba mundeke mbattirani mbattire Musa ono ayite n'omulezi we gwabagamba mule lwaki Firauna nagana neraliikiridde nfunyemu okutya Musa ono agenda kukyusa ebyobuwangwa byammwe byemubaddeko ebbanga lyonna bajjajjammwe abanyomodde tabawa kitiibwa atyobodde obuwangwa bwonna bwe mumanyi bwe mubaddeko emyaka gyonna azze wano juzi wano ayagala bubakolaki bubajjako mundeke inni akhafu an yubaddila dinakum agenda kukyusa eddiini yammwe buwangwa bwammwe aw an yudhhira fil ardi alfasad. Musa agenda kuleeta obwononefu ku nsi. Musa mbu nga Firauna ng'alaba yatereeza nga ne bw'oyogera bwogezi linnya oliwulira n'ogamba tuufu ono yali kuki naye nga eno kyalaga eri abagoberezi be bonna ti Musa buki ayagala kwonona buwangwa zena kino ekyo bakikola n'abashiriku bannabyabuwangwa
okulaga nti obuwangwa bwaffe era n'ekyo abakuraishi kye bakozesa mu Makka nabbi wajja n'eddaawa entuufu ne beekyakyabaga ne badda eno ajaala al alihata ilahan wahida inna hatha la shay'un ujab bavuga ki ekyo kyewunyiza kisoboka tusinza omu wantalaqa almalau minhum an imshu wasbiru ala alihatikum abakungu ne bagenda nga bayita mu bantu mugumiikiriza obuwangwa bwammwe muvubuka mumumanyi wanagize ejjoozi agenda kubajja kuki batuuka n'okwogera ekigambo ekyo ne baga nti inkaada la yudhilluna an alihatina lawla an sabarna abadde agenda kubabuza abajje ku buwangwa temubakola bugumiikiriza nga baga nabbi abadde agenda okukola ki okubajja ku buwangwa ki abula obugumiikiriza bakoze obwo obugumiikiriza amanyi obayita asaburu almadhmum almal'un obukolimire obubi nga bukolimire bwe bakola ne bagumiikiriza ebyo basigalawo n'abazzukulu nga bakyalina obugumiikiriza obwo baga ne bw'oyogera ki sisobola kukola ki nze nabisangako omu ku basajja nga waliwo omuziki tetwamala tuvudde musajja alina bye yali yeesibemu nga munnaamumanyi kati amuzza ebbaliire ne twogerako naye atuyisaawo nagaa byonna mbiwulira era kulaani njagala naye nagaa tomanyiize kye nali ne bw'osoma kulaani yonna egimalako bino sisobola bikola ki sisobola kubijjako kalaga ne bw'omalayo tetusobola kuta bino byonna byonna eddiini naffe tujagala naffe tuli basiraamu n'ebirala naye nga bino byagala tasobola kubikola ki tasobola kubita kakati gundi eyo n'abannabyobuwangwa bagirina n'ababuze bangi bonna bagikozesa nnyo okulaga abantu bano nti bo bakola ki babalangira kibena bo balungi bali bwe bati ne bwe bati bakikozesa kuba nti bazzaayo amaki amazima n'obulungamu buva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati agamba Sheikh Abdussalam wano mu bimu ku bye bakozesa bano ba Jamaatul Ikhwan al-Muslimin Muslim Brotherhood dandanu hawla juhudi Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah فيما يسمونه بالحاكمية فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا مسونغا زينو ezobukulembeze tulina kweyisa tyeriba wulatul amri abakulembeze ng'abakulembera amawanga gaffe balina bye bakoze nabola bulusi kati ebiriwo mu mawanga Saudi Arabia abamanyi abanene we bali bashekhe abatudde bifo ebinene balina bye balaba naye nga bamanyi enkwata gye balina okukola ki n'otabalaba kuvaayo nti bagikutte we bati mizindaalo tulina okukola kino ne bamanyi enkwata eki omuyizi ali eno wansi atandika ali mu kibira eyo n'omulyawo bonna ng'abakaafuwaza ng'akulaga nti abo bonna bakolera gavumenti ng'akulaga Sheikh Fawzani Sheikh Abdul Karimu ng'akulaga nti abo bonna bakozi baki ba gavumenti nga ye alaba eddiini gwesinga okuluma okusinga abo bamanyi bonna kati ne bano balina bye beekwatako mu bigambo bya Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah lidhannihim anna ma fi kalamihi أن ما في كلامه يؤيد باطلا. ba Muslim Brotherhood beekwata ku bigambo bya Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah nga baagala kulaga nti mu bigambo bya Sheikh mulimu okuwagira enkola yaabwe okuwagira ebigambo byabwe alladhi انطوى عليه من تكفير الدولة ibigambo babyekwatako ne batandika okukafuwaliza okwo ki eggwanga wa min thamma jawazi alkhuruj alayha era kino balaga nti balina okufuluma kuba ki ku bakulembeze nabo bakoleyo wali obukulembeze bwabwe kati ebyo basanga mu bano Muslim Brotherhood ne mbakhawariji asobola okulaga nti mu mbeera eyo abakulembeze bonna kati tetulina omusiraamu n'omu ne babakaafuwaza nabo tulina oteekawo obukulembeze bw'obuki busiraamu alhakimiya olugenda nalabako ku TV emu mu Saudi Arabia gwe baleeta era ekyo n'akiyimirirako ono gwali naye ng'amulaga nti kati neggwanga lyonna ne Saudi Arabia temulimu musiraamu ono neewuunya ono presenter gabaline namugamba abamanyi baffe bonna namugamba temuli bonna
namugamba nange ye gwe mukafiri asookera ddala obadde okyabuuza ki namuga gwe wennyini gwe mukafiri akola ki asookera ddala representa gwali naye n'atuuka kati atuuka ng'alaba nti mu nsi teriyo omusiraamu okugyako ye Khalid al-Muwallad abo n'atuuka abo ng'alaba nti teriyo muki ndowooza ekyo shekhe newaffe kyaliwo mabegaka waliwo yakyalenjinga ng'agamba nti mu Uganda tumuleeteyo omusiraamu ogwo bwali butaano gaali mitwalo 5 bukadde 5 bwali butaano oba 5 bwe butyo ng'akulaga nti mu Uganda tetulina musiraamu n'ogwo n'omu. Kati Sheikh agamba bye baateeka ku Sheikh Muhammad bin Ibrahim wakadhabu alayhi waftara wallahi baamulimbiira Sheikh era baamukasuukirira seeka si kye ekigambo kye takkiriza kwegugunga okwo okufuluma ku bakulembeze okwekakalakaasa eno n'eno naye bafunayo ebimu ku bigambo bya Sheikh ne badda ku ne bateekawo kye bataddewo. Allahu almusta'an. famawqifuhu min ad-dawla waadih la ghubara alayhi. Endaba ya Sheikh ku nsonga y'obukulembeze etegeerekeka bulungi teriiko na nfuufu yonna. Endaba ya Sheikh engeri gy'ataggulamu gye tulina okweyisaamu eri obukulembeze eri dawula eggwanga abakulembeze balina ensobi ze bakoze tulina bikwata tutya. Endaba ya Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah etegeerekeka bulungi. Wakad takallama rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bikalamin hasan badi' fi risala اسمها نصيحة مهمة في 3 قضايا. agamba nti Sheikh yayogera ebigambo ebirungi eby'abasalafu bali wadde bamwesibako ne bafunayo ku bigambo bye yagira ayina ebigambo birungi eby'abasalafu ku nsonga eno mu kitabo ekirungi ekitono kye baatuuma oba kye yatuuma nasiha muhimma. Nasiha kuba kubuulira okulungi okw'ebbeeyi ku nsonga 3 ze yali ayogerako kuzo ayogera ku nsonga eno ey'obuki ey'obukulembeze n'abakulembeze balina bye bakoze tulina kweyisa tutya. Naye bano bo baakwata emu ku bigambo bye ne baga Sheikh atuwagira tulina okufuluma ne tukolawo naffe eggwanga lyaffe naffe ne tukola obukulembeze bwaffe ne bakola ebikola ebifaananako bwe bityo nga bagenda beekwata ku bigambo by'abamanyi abanene nga Sheikh ono Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Mu kitabo ekyo wazakara mawqifahu min wulati al-amri Sheikh yayogera ekigambo kye eri abakulembeze eri obukulembeze tulina kweyisa tutya eri obukulembeze nga waliwo embeera egudde wasarraha era n'ayatula bulungi biwujubi ta'atihim fi ghairi ma'siyatillah nti kyatteeko kubagondera abakulembeze ebbanga lyetumalanga tuli mu kujeemerani Allah subhanahu wa ta'ala. Tebatuteeka kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala tetuli mu kumenya biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abo bakulembeze ffe tusigala tubakola ki tubagondera. Ekyo Sheikh n'akiraga naye bali bo balaga nti Sheikh naye tulina okuteekawo eggwanga lyaffe tulina okukola bwetti. فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله شيخ نوزا تواكم يوكسوما وانو إلا نوزا تباتكم بإذنه سبحانه وتعالى نوزا تمالي وانو فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية. Sheikh ebigambo bya watuwandikira mu kitabo ekyo kyekinyusi kyennyini ekikulaga endaba ya Sheikh ku bigambo ebyo byani hakimiya obukulembeze. lakin alqawm kalladhina wada'u usbu'ahum ala ayati التوراة التي جاءت في الزنات مبينة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها
naye n'agamba Sheikh Abdussalam rahimahullah ti abantu abo bwe batyo ba ikhwani almuslimin Muslim Brotherhood n'abalala enkola yaabwe eringa y'abajjajjaabwe bali ku kyafa mu kijjukira ekyabali abaali benza ababiri abayahudi bwe babaleete wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi amabuuza ekiri mu Tawra Abdullah bin Salam yaliwo agimanyi mukugu mu byo Allah ali amuwe kyengera nti yali muke Islam radiyallahu ta'ala anhu. Kati olibo yatuuka okusoma kiki yakola n'ateekawo olugalo n'asoma ebiri waggulu n'ebiriwa n'abuzaabuza ekirimu ekituufu akimanyi naye eno bwakola ki kati abantu ng'abo osanga bamanyi ekituufu endaba y'abamanyi abo naye ng'oluusi bagira ebigambo bamanyi endaba ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim naye nga balinga bali ebintu byakubigira asobole oyisawo ye kyakola ki wane wali amazima abikkawo ebigambo bya Sheikh bimanyiddwa naye n'ayagala okukwata kyakoze ki ekyo kiri ne kuba shiriku basobola okwekwata ku kantu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yakiraga nnyo mu kitabo kye kya Kashfu Shubuhat ng'agenda anukula shubuhati ez'abashiriku bajemu ayina bye yakoonangako kati nga ku kyafo ekya Nabbi Ibrahim amanyiddwa yali ku tawhidi obulamu bwe bwonna Allah gwe yatuuka n'okuyita umma inna Ibrahima kana umma osobola okusanga abashiriku nga balina bye bagenda bagiragirayo okuyimirizawo shiriki waabwe naye nga babijja mu kyafo ekya Nabbi Ibrahim ne baleka tawhidi yenna akubyeko ne baba akantu ke bafuna nti wano Nabbi Ibrahim nga yakola ki oluusi nga n'ebyafaayo bifu nti mathalan nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yakireeta ekyafaayo kye kimanyiddwa ekifu nti baba bagenda okumukola ki okumukasuka mu muliro nti Jibrilu awo yakola ki yajja ne mugamba nti nkuwa obuyambi n'agigamba bwe buba nga buva gy'oli gwe ki nedda sirina bwetaavu ekyo kimanyiddwa kireetebwa kakati wano nga bagamba olaba ne Jibrilu ereeta oba esobola okuyamba gundi kati nga ekyo kyebaagala okulaga nti omuntu asobola okuba gwasaba obuyambi kutaasibwa nga tagenze butereevu wani wa Allah baagala okuyimirizawo shirika ne bafuna bwe banoonya okuyita ne mu byafo by'abantu baamala obulamu bwawe bwonna nga bali kuki ku tawhidi nga Nabbi Ibrahim amanyiddwa yatuuka n'okusigala ng'ali yekka naye ng'aliko tawhidi basobola okukwata ke bakutte ne babikka we babisse nga bali abaabikka ewali arrajim okuba amayinja ne baleeta ebyeno n'eno kati eyo nkola nayo yababuze omumanyi asobola okuba nga mwesigwa ebigambo ebite naye n'abaako kaakutte mu kigawo ki naga Sheikh gundi mugamba ebifaananyi biri haramu muwulire Sheikh Ibn Uthaymin wano yayogera kimu musinga mugamba kino kiri haramu mwe musinga Sheikh Ibn Baz asobola okubaako kyonna kyayagala okuyimirizaawo naye n'abaako waakwata ku bigambo by'abamu ku bamanyi abeesigwa nasalu llaha taala assalama walmuafat tujja tutandikirawo biizni subhanahu wa taala وفق الله الجميع ما يحب ويرضى alhamdulillahi rabbil alamin